22 billion 565. Mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023-2024 palamenti yayisiza olunaku lweggulo ekimu ku byabaddeko akabuuza bwe buwumbi ensanvu bwateereddwamu okuzimba ekkolero erikola eddagala ssaako n'ebirala bigwa mu kkubo eryo. Ababaka mu alipoota ey'abangi n'abo abakoze ey'abatono bonna babaddeko n'ebibuuzo. Eri ababaka abakoze alipoota ey'abangi kye babadde batayagala okukyusa ensimbi zino ziteekebwe ku kintu kimu. The committee recommended that the purpose of this money should remain the same, so that both vaccines and pharmaceuticals, innovations, and all manufacturing can take place. Wabula ababaka abana abakoze ey'abatono mubadde Ssemujju Ibrahim Nganda, Muwanga Kivumbi, Anne Adeke, Guleti Namugga ne Dr. Lume Bayiga bwekyabadde kibaluma kwe kudiibuuda ensimbi z'omusolo nga ziweebwa kampuni ez'abantu ssekinnoomu. The consolidated fund should not be used to act as a lender of first resort to every non-bankable idea. Ne kakati ffe ssente za budget zino otutali ba banka ntugenda kubanja tuba tuzimuwa tutya kwegamba n'emitendera ngeri ki gye tuzimuwa tebitegeerekeka. Kyokka ababaka abakoze alipoota eno ey'abatono balemereddwa okumatiriza bannaabwe okubawagira okuba kwe bakyusa mu mbalirira eno era ng'ekyakyusa mu mbalirira yonna kwabadde kuteekamu obuwumbi ensanvu obukwatagana ku by'okuteekawo kampuni eno ekola eddagala n'ebirala ebigwa mu kkubo erimu. Comparatively, Right Honourable Speaker, by technology firm Mondema is set to build a similar facility in Kenya at a cost of only $500 million. Akagulumba akalala kadde ku buwumbi 37 obwali buteereddwa mu by'okutumbula omutindo gw'emmwanyi wansi w'amaka g'obwa pulezidenti. Ndibadde actually sente ezo nze nga bwe ndaba zandibadde mu agriculture. Ekyo kitongole kya agriculture nze bwetyo bwe ndowooza kyandibadde kirowoozo kyange singa nange nfunye omukisa gw'okugamba ntisalamu nandisazeemu sente ezo zigendewa mu agriculture si mu state house. Ababaka ekyabajja mu mbeera kwe kuba nti ng'oggyako okuba nti ensimbi zino zibadde ziteereddwa gye zitalina kubeera ate oluvannyuma zateereddwa mu mbalirira ey'ekyama oba classified. We dissent with the majority decision to provide and shift money mounting to 37 billion for Mr. Odrek Robogo. Classified expenditures should not be abused to hide irregular, personal, illegal expenditures on the consolidated fund. N'embalirira endala yeetabuddamu ku babaka ey'obuwumbi olusanvu owaweddwa State House n'amaka g'obwa President. This means that every day the president and his family, because they are the ones staying in the State House, they spend 1.1 billion. They spend 47.7 million per hour and 795,000 per minute. To put it even more clearly, for every 2 minutes, you can count now, every 2 minutes, they are spending 1.5 million every 2 minutes. Mu nnyongereza endala yayeteddwa oluvannyuma ate kyazuuliddwa nti waliwo ne ssente endala ezabadde ziweereddwayo. How on earth can we provide for 43 billion shillings for ceremonies when the road network in the capital city has broken down? The money for ceremonies should be spent on repairing roads in Kampala and Wakiso. Nabadde manyi nti yegenda okubeera first priority because Kampala gwe mutima gw'eggwanga ye capital city y'eggwanga Uganda. Kampala webanga erabikanga bwerabika kitegeeza nti embeera teba ya mulembe. N'olwekyo budget eno kasate soosowazza nguudo zange ziri mu kibuga Kampala n'eddala mu Kawempe North gy'empangalya nyina oluguudo lw'ekisota nyina oluguudo lw'omu Kiswera. Abamu ku babaka baategeezza ng'embalirira eno bwetafudde ku bintu by'omugaso ennyo eri abantu aba bulijjo. Budget tugiyisizza naye obulumi bwange mubadde kubasomesa bannanga aba arts bebagamba nti nabo bagenda kubongeza ku kasente ng'aba sciences naye tekikoleddwa era basigaliddeawo we batyo. Local government zinga obungi oba zonna tezina ssente ezibayamba okukozesa mu byetaaga. Abalala tebalina ma offices, bakansula baffe tebabasasula bulungi, tebafuna busente ate n'ekya n'entambula yennyini mbi. Tebisobodde okufuna byebadde byagala ng'ebyenguudo, amalwaliro, naye ate ssente nnyingi zigenda mu kusasula amabanja. Tetukyasobola na kwewola nnyo lwakubanga amabanja tulina mangi. Ku mbalirira y'obuwumbi emitwalo 5 mu 2027 gavumenti esuubira okukungaanya obuwumbi emitwalo 29 zokka okuva mu musolo. Ku mbalirira eno era y'emitwalo 5 mu 2027 obuwumbi emitwalo 2.5 bwe bugenda okuba minisitule ez'enjawulo ezisigaddewo za kugenda mu bintu ng'okusula amabanja
n'ebirala.